kubera star nti anybody can be a star cause teri yasuubira nti asi asookuva gyavudde na trending all over social media ensi ne zimwagala kuba badde ne bafans abali outside Uganda yeah kati ate era okuba nti twamwagala twamunonyako yeah twamulako naye tetwakolako ene video naye twamunonyako ya comedy ne kati kuba makafaananyi singa ka million ya audition zizo ziyingiramu ng'agenda kuyimbira mukazi gobera mukazi nga nze kamyo nesoko ntwala otuddawo muri mu romance bamugambya ko bajira soka no jone bakonga tondagenda wamugwana gususeko dia masoga myuze fanana nagali kechikola takumaasa ano kuli nyako asaba igengeri gyoko nti basobola supporting abasajja kati nganza mwe comedian amzimba brand yang Sami andishawa tubere to top ngamba asami mwana unakulwayo njagala kuwa yemitwala ameka atano weimwe yongereyo muguleyo kamera bichi naye katubera n'obuzibo ino shooting a video tulina simu tulina kamera omunna kusaba ekyebiri oyino tu shooting abana bayino sasulwa bagenda okunyigira bakadama nze siri bakyawa kadama ye muntu amanya nti omuntu alina okulya omuntu alina okunywa omuntu alina okwambala omuntu alina okutambula okulabika obulungi bakadama balina laavu bantama nekino kakigenda gye bali kadama bambi wembangude relationship nawe nga nkwagadde bambi manya nti ate omuntu akona obudde obukola bakadama baagala bakubira essimu ko imo buli ssaawa nakufula aido bogano mukwata ate munaye gye bali awamu na mikwano gyaffe but what these people do bagamba batya bagala sente ate we don't have money tetuyina sente we don't have money naye ez'amafuta ne data ogendewo omuntu ng'olaba kale alina platform singa abakostinze yinza bakukyeggatako kyasooka okubuuza okoze otya babatemera omutemwa anti omuntu akuba mutende mugundi ne twayagala oteekawo amaanyi embeera tweweze emmotoka tupangisiza babawunsa tutaddewo embeera tutuuse wali tukoze gundi ne kati ne muri cycle bin labika teriiyo alabika yagiyiwa kuba akafaananyi ng'alimpa ayimiridde awo bamuleese ajja akwana omukyala naye nga alina mukwanyira mulimu gwakola okitegeera kitegeeza bwe guba mulimu gwalina kumuyimbira kati nze alimpa adija ye mukyala kuba bukubi kafaananyi alimpa zize mu maaso go agenda kuyimbira tosobola gaana kati gwe mukyala olwo nyingira karakita anti nzijja ajja mfe tuli balungi tewali yakyama tuli baddugavu abeerwamu badama ntulya mukyere kasooli ne kawuye African weather leka nkutwaleko bebi e Uganda inkonogere na mapeera in Uganda sabusi ya green enkuba etonya nakasana kakukkiriza okkiriza wasonga nyumba zikola ki era oba okyagaana tosobola gaana oyibagaye sigenda kumanya amanya g'obwe naye mwatulaga embeera embi bantu mwe mwatulaga nti tulina kye tusobola kukola mwatulaga mbu tuli banafu ng'omuntu kyasobola okukola kiri kimu kunafuya ng'omuntu kyasobola okukola kiri kimu kunafuya nga kunafuya omuntu nga kyasobola okukola kiri kimu kunafuya nakomalamu maanyi ate nga abantu bamaanyi mu ggwanga naye bwe twatuukira SB4 yatugamba musobola okukola musobola okuba amaanyi mulabire ku Asiya zenga ensi temumanyi naye omuntu obudasobola ogenda e Dubai najjuza ekisaawe asobola ogenda wanaakola kitegeeza musobola okubeera abakabi musobola okubeera abakabi kasitamu bagambe kiririzaamu kasitamu bagambe kyamukola mukyagala kasitamu nze Asiya si muganda wange Asiya siina bwe muyita naye yandaga nti nsobola okuba ow'amaanyi yandaga nti nsobola okukola nange ensi neetegeera yandaga nti nange nsobola okukola abantu bennyini abatanjagala tebagenda ku makyanga banjagala Asiya yandaga nti nsobola okuba ow'amaanyi nga maze otuukirira SB4 netukitsa ndowooza nti oba ffe tetusobola kola oba ffe tetuli fane oba kiki
Ketsera nasulawo omulimu gwange gwe naliko ng'obudde mbuwa komedi naye ndatuka ekiseera n'embeera nga siyina kyakulya landirodi nangoba mu nnyumba. Mama Jona bakusompyo naawe mukwano teri sompyo teri sompyo kiki mukwano musengeka mama waba yeebase naawe nze mumanyi gwe wakula naye awulira naawe awulira ki tunulayoolabe abuseko tunulayoolabe alina okubanga Chuga otunule Mama Jona nina enkizi tonkutula lubengo nkizi zaki leka ndopaaga agamba agende Mama Jona terera Mama Jona mukwano naye Mama Jona wakyakola kyewaka tinagambulete maama wo mukwano nzetonzijamu bodi jamu bodi nawe mukwano abaye mulwanira ki mulwana simanyi oli mukuba mwana wange gwe Jona mulwana Awaloja wali ku HK Media yenze Hadija Kigozi beerawo nnyo for your latest updates and celebrity news. Tuira kye bayita TikTokers edition. And of course today indina abaami bano babiri. Indina omukyala n'omwami. Mukazannyo naye omukyala ono yasinga okukolera mu character ye ya Maama Jona. Actually twali tukozesezza erinnya lyabwe nga tetumanyi nti gye bali. Naye twagenda okulaba nga bambi erinnya lyabwe be baalitandikawo ne tugamba katukyuse from Maama Jona nze ne Divosh tudde mu Maama Tendo. So olunaku olwaleero tugenda kubeera na bingi nnyo byetunyumya okuviira ddala gye batandikira. Twalabyeko Maama Jona ng'ali ku TikTok ng'akaaba amaziga agabula okumutta ng'ali ne Asi ng'akaabira Asia. It's not funny. Naye kwegamba enkaaba gye yakaabye bambi yakaabye nnyo. So nasazeewo olwaleero omuntu watuukira okukaaba amaziga amayitirivu bwe gatyo really abeera alina ensonga nnyingi ennyo nnyini ddala. So twasazeewo nze ne Jona tubeere nga tubaleeta ku show ate tuwongere okumanya kiki ddala ekigenda maaso. Njagala obakyukiza nti tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels, company ekakasiba okubeera nga esaabaza abantu okuva mu kitundu ky'eggwanga. Buganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas ab'amaanyi poza ate n'aba Herbal Choices Pharmacy nga bano bakafulu mu kujjanjaba endwadde eza buli kika nga bakozesa eddagala lya Herbal. Eraze Asia abadde inspiration bannange wabadde oli mu comedy wabadde okaabira ddala ku nsonga ya Asia. It was a true story. Nakaaba amaziga nga gava ku mutima not comedy olw'ensonga nti we twali tutandika ffe naddala ku side ya TikTok nga si stand up twamulabirako nnyo nti omuntu asobola okubeera star nti anybody can be a star cause teri yasuubira nti Asia asobola okuva gy'avudde trending all over social media ensi ne zimwagala kuba badde ne bafans abali outside Uganda. Yeah. Kati ate era okuba nti twamwagala twamunonyako. Yeah, twakolako naye tetwakolako ene video naye twamunonyako. Twasooka okumeetinga twali ku Power King nga bayo TikTokers night. Naye nga ffe tugendayo as Samian Shower. Nga era we are not recognized nga ba TikTokers ab'amaanyi oba ki. Bo balina nga high table ko batuula ba TikTokers ffe nga tuli mu audience. So ne tu struggling nga omanyi ngo ina kyoyagala. Ne tumunoonya ne twatugula SBS before tunamutuwa. Ne tunyumya naye besides embeera abantu gye badde bamulabiramu cause ekifaananyi kyamulabiramu Asia bamu. Okulowooza nti oba she's abnormal oba biki yatuwelcominga
n'atuwa n'ebigambo eby'amagezi omuntu byatasobola kugamba. Yes, Asia. Wamu ne Charles. So she was like, you guys can make it. Mukole n'atusabira n'essaala. Why didn't you shoot a video? Katinga tugenda gikozesa. Anyways, I'm super excited. Nabadde ndowooza ningamba nti obengeri gye muli ba comedian, this is comedy. So I really wanted to know the truth. Kuba wakaabye nnyo mbutuufu. It got me like nange wantadde mu state gye sitategeera. Anyways, abali ku HK Media beyanjulira amannya. Amanya gange aga stage oba? Byonna. Amanya gange yenze Salisha Wofal nga neddira nkima nga ndi musajja musiraamu. Yeah, stage tukoyesa Sammy and Shower. Yeah. TikTok still Sammy and Shower. But the trending character it's Mama Jona and Taata Jona. Yeah. Okay. We are leaving Taata Jona out. How are you? I'm fine. Ndi bulungi. Yeah, manya gange bampita Sam Wanguzi. Amwe musoga. Elanga ndi mulokole ndi musajja mulokole. Yes. Wakwatagana mti omulokole n'omusiraamu ate mulinga abagala n'ofaanagana mbadde ndowooza oba muli ba Luganda. Anti bwe mubeera ennyo awamu mumala ne mufaanana. Ffe gye twakwataganamu ne Shower twali ku show ya audition za Salvador show show eri ku Paramount TV. So twesanga buli omu aze bibye aze kulaga talent ayitawo yagenda ku Salvador show ku performinga live. So zinaku zaali 23 ogwokubiri ne twemeetinga ne twesiima buli omu n'asiima munne ne tukwatagana wayitawo wiiki emu ne batuyita ku Salvador show ne tukola bulungi nnyo so ne kituwa amaanyi tusobola okumuvinga. Twasinkana in 1 week ne tukola mu rehearsal ne batuyita ku Salvador show ku performinga stand up ne tugenda ne performinga bulungi ne Salvador n'asanyuka nayo video gyeri. Yes. So that is how you connected. That's how we connected. Tetuddanga mabega tukwatagana tuyiya content wa family mo twagireka gye twali tukola kubanga nange nze nasoma amasannyalaze diploma ne tufuna omulimu ne tukola comedy. Tuli ku comedy era we do stand up we do. Amasannyalaze gaali tegakola bulungi okusinga comedy. Amasannyalaze gaali gakola naye nze nakulira nnyo mu kyalo. We nakulira mu kyalo nayagala nnyo okusoma ebya media nali njagala nnyo ebintu bya media. Naye ate muzeeyi yali mu kyalo yangamba kola emirimu gw'omu mutwe genda osoma amasannyalaze. So ne bangamba ngende nsoma amasannyalaze ne ngenda ne ngasomera abazadde olw'amaliza ogasoma ne graduatinga ne moving on. Amasannyalaze yagasomera abazadde. Okay, sikibi by the way nange kye nasoma ku university nakisomera Haji taata wange. So okola bintu birala nnyo. Yes, so ne tubeera ne ngaleka kubanga nasoma diploma nali nkola mu mutiko ne njivaamu ne tuconcentratinga mu comedy. So katukoze shows buli tugenda batwagala abantu batwagala. Yes. Balabyeko mu comedy store Mama Jona ne Taata Jona, but this time around balabanga Sammy and Shower. Mwatukayo muti. In comedy store nayo kujigendamu cause fe tuli bwana bwambata era mu live eri gye walabanga nkaba. We don't have any connection. Tele muntu yali avuddeyo n'agamba nti maybe kangambe for the first time kaitufunye Hadija Kigozi. Cause era live yabaddewo ne yibaddewo twade tutraining but nobody has called us. Until guys come for an interview, come for this. Naye ngate divorce ye yampadde namba yammwe. Divorce tubadde friends tunyumya but abadde natuyita but tunyumya era tunange kankubulireko ekintu kimwe bya media tebabayita ebiseera ebisinga namwe mugenda ogenda n'otomera omuntu n'omugaa nsaba kujjako ku show yo cause ffe tulaba abantu bangi oyinza ogamba Shami and Shower ngenda baweereza message next week neeyitawo nga tobasindikidde ne next week neeyitawo nga tobasindikidde kati nze wabeerawo abantu benjagala okuhostinga nga mu kiseera ekyo muba olina omuhostingira ogenda olaba kiweddeko nga tomuhostinze okitegeera. So oba olina abantu okubagira olina abantu okubatomera at least omuntu agaana n'obeera n'obujulizi n'ogaa nti wallahi natomera oyo omukazi yagaana n'agaana tugezezaako obeekubako. Yes, jja kuboogerera bobi n'omulimu abalungi tobikkako yogera amazima ge wayogedde nga tebakkiriza seriously. Nze kati nga nze ndi too emotional ate mu bulamu bwange nkyawa nnyo omuntu akriticize nga kyenkola oba kyenjagala kuba nkikola nga njagala. Nze bazadde bange mami wange mwanyo respect kuba nze natandika comedy nga nsesanze naye ng'oluusi nkola ne skiti nga nange tezinsesa
naye nga mami ye nga aseka nga nkimanyi tenyumye naye nga mmanyi ayagala nkole ki ngende mu maaso. So twebaza Adija Kigozi cause we yalabye nga twetaaga omulango bo ensoko yongera okutumanya we tuli. She called us upon. Exactly. So if soko lindeko tombusaawo mwagenda mu box baba YouTuber ne baba rejectinga je bali awo na mikwano gyaffe. But what these people do bagamba batya bagala sent ate we don't have money. Tetuyina sent. We don't have money naye ezamafuta ne data ogendewo omuntu ng'olaba kale alina platform singa aba questions eyinza bakukyeggatako kyasooka okubuuza okoze otya babatemera omutemwa anti omuntu akuwa mutende mugundi naye bw'omugamba nti mbadde ninawe emitwalo 5 tuyiyeyo katata ne transport ng'anyiiga nga mwekyawa bwe baba emitwalo 5 gikola ki wano e Uganda emitwalo 10 gikola ki bwe munaweza 3 nga mujja ng'obalabalamu budget yo nga naawe 3 omwezi wiki togafuna ng'okireka. Waliwo neyatukolako interview n'agitereka ne tumubuuza n'agamba anti mwanti mwampayo kati data biki naye ng'agitukozeeko twagenda neyo Makindye naye natagiteeka. By the way guys twayagala oteekawo amaanyi embeera tweweze emmotoka tupangisiza babbawunsa tutaddewo embeera tutuuse wali tukoze gundi ne kati ne muri cycle bin labika teriyo like yajiwa kasoka mawulireko guys. Anyways I know it is painful because you guys like kandoze bya mawulire temubimanyi but this is the time we tulina okwogerera muffe nze nammwe but media bwetyo oshegera media bwetyo you have to be friend oyina okwegula oyina ofukamira until you reach up okujjako ng'ojewulira nti nze kati Adija nina mukaka sente sijja fukamirira gundi oshegera naye n'aba musicians abasinga obungi n'aba comedy ba musicians actually bensinga okuwerako example omuntu azunga ne CD ne bagimenya ne bagikasuka oshegera. This is the story you're going to talk about witnessing nga mwena mulina basanyufu oshegera. So guys like don't take it so personal. Omuntu omu bw'agaana try another person because buli muntu alina platform eyiye but konsonga eyo anti kati kyenkyogerako Adija kati twafunye enkolagana wakati waffe naawe there is a response gyewatuwadde wadde osaana ogaana notajja cause era ba tiktokers gye bali ate abalungi kale ne betusinako platform nenga balungi naye omuntu naddala nga atandika singa oba tuwomukolere nawe baako engeri gy'omuwooyawooya ffe tulina gye tugenda ng'olandiyagadde okole omuntu n'akumma naye nga ate ovuddeyo omusanyukidde nonga omusanyukidde nga nakugobye n'akutya ku pending oba sometime kale n'okita naye nga nawe olaba maybe it's necessary naye waliwo omuntu gw'otuukako ye n'akugoba Luganda banange kiruma kati ate kufa bali emotional nze binnumira ddala some people were commenting kwa your live nti you making comedy era nane gwena tabukira kubanga ndi comedian that is true but besides comedy there is another person Ali Monze inside me who wants to pursue a dream. Right now abantu bagala Maama Jona and Taata Jona naye twazanyako afande aina trending still kitegeza I can switch another character nayo nekola ki neeyitawo nekasuka so there is another person outside me ali eri kati omuntu oyo ye anakuwala mangu Anyways guys I really love your comment, I love your character naye kyenyiza kubagamba nti don't give up kubanga engeri shower engeri gye yali ayogeramu he was really so emotional. I felt so touched because buli muntu alina olugendo lwe ne gyavudde naffe twa strugglingako nojja wano e Uganda ovudde Dubai n'ogwa mu bamedia bawano okitegeera ng'olina okubateeka mu layini nti nze nzirayo enkya basobole okuwa platform otherwise bwe bategeera nti you are going to stay maybe they won't host you so sometimes olina okukola ki olina okukeepinga strong noteeka emotions emabega n'ogamba nti kati ssaawa ya misinde I have to oyitawo mu mbeera yonna oba nti antomedde kigozi aganye ntomedde gundi aganye okitegeera
oyina okulaba ng'oyitawo wakiriraba ka video kaserebu nga bamujjako interview ogenda oyitewo abantu bakulabe. Anyways guys, mwasinkana ku comedy show ya Salvador. Since then nemufuuka ba mikwano. Kati bwe mwasinkana nemukola mukaawo mwawininga baba waayo akafo. No, kati ku Salvador show that day we met, I was doing a duo already. Naina duo, not with him. With who? Naina partner wange bali bameita kawunyemu. Yaddawo. Nga twayita basechimpi comedians. I'm short. Ate obumpi bote bunuma. Kati basechimpi comedian nga tukoledde banga then nga letuvaayo. Kati time ya auditions we bazilanga Salvador was on Facebook nazilanga. Engage ndi passionate ku chenjagala nzisitya. Ningamba cause auditions ekitisa abantu gendayo. Osogenda mu audition ne bakugoba tebiri ku TV no swala. Nemukubire simu nemugamba Salvador ina auditions zigenda beera kyanja tugende to meeting nangamba it's fine. Nangamba nesi ina sente. Nemuwereza transport. Aje kyanja tukole auditions bwe tuyitamu tugende. Transport namulya eisanga bakazi teyajja. Nemukubira amasimu nga takwata. Sami namusangawo cause yasookawo mu kifo. Nga ne basavude tebanatuuka. Kati yenze bino social media analysis bitegeera nnyo. Nga abimanyi namusanga shooting aka video ke. Nangamba muweye mitwale eji. Akoyeseko mu ka video. Kati muwe kyebiri kyange adda ku luguudo wekwataka video bwatambula. Ningamba no tayitemu tadduke we wagira wangamba mbireke mabega wadduka bwati. Kumba shooting video ya TikTok. Zinga sibigenda nnyo nga TikTok ngasejwa na budde. Omutima ne guntiyemo kaira uyanzize kyebiri kyange ningamba alhamdulillah. Kati nkubira gaye simu mukubira tajja. Batuuka batuwe numbers nali number 300 oba 10 abana bali banji. Tugenda buli omwa akola patuka ku number yange. Oyo yajjanga yakola nze nga nkola duo. Pata nanga esawa zituuse number yange etuuse tatuuka. Nesimu azijjeko nensibo omutima. Nengenda nenzanya nenkola nze kate byanyuma. Era mu butanyuma cause nali namanyira bya babiri. Tebyanyuma ne ku Salvador show tebampita. Did you learn a lesson out of that? I learned a lesson. Mu butampita time yatuuka bakubira Sami. Napoleon yakubira Sami namugamba goyisemu jangu. Sami namugamba okay twagenda bameka. Yajangaza nnyo nga takola comedy wa luzungu. Aha. Ate Salvador edition yali yagala nnyo aboluzungu. Nakola ne basanyuka nnyo ne bamuyita. Tiyabagamba nti ayina gwakola naye. Nti bawe twava mu auditions twegatta. Ne tugenda fenna. Napoleon natugamba njagala Sami. Sami anisha wasibimanyi njagala Sami. Yali yeyita Sam's comedy. Ngaza nnyo. Ne tukabira Napoleon n'agamba kale munzanyire mondabe. Ne tumuzanyira mu twari house nze naseka natugamba aha mongere mukano nekano joko neba massive. Ne tugenda ku Salvador show for the very first time. Okola stand up wa babiri nga twaka meeting for 1 week. Ne tukola Salvador show, everybody was happy. Bali batekawo akanyomero nga asinze audience. Bajiwa omukisana eronda ne batulonda entwangule emitwalo 10. Kati ntudde wano nammwe musoke mumpeeyo kawo ka comedy ka babiri. Jona mola botya. Basoke batuwemuko ka comedy wano ku HK Media. Wendi. Anna, kati ekizibu kiri ku comedy kiri kimu. Tugenda kakuba. Ekizibu kiri ku comedy kiri kimu. Ekintu oba nkireete ntya kiringa onajja ku stage okola. Siku rehearsinga. A comedian can be funny anywhere. Anywhere. Nekiringa tuma musirikale gena muchachi nomuga kuba abantu kiboko. You cannot crack ko a joke wa masami cracking ira yo joke. Tuina bujoko mbungi nnyo sha tuba kubekaliwa. Tuina munji. Kai right now. Waliwo tukubamu akafanya nisinga aba okufuna omukazi twayitanga mulimo gwokola nga gwoli munamawulire. Tugamba nti ng'ejo oli munamawulire omukazi obo oyagala omukazi obo omusajja genda omuweereza amawulire wasima akirize. DJ baba akubo bwa DJ akube ebinyanya bwasima akola ki akirize. Katukubamu akafaananyi singa abayimbi
singa abayimbi nabo kyebakola kyandibadde nga kitya kyandibadde kyangu nnyo eri abayimbi aye ate era si bonna kozi mulimu abalimbi abalina ennyimba eziri romantic kuba akafaananyi ng'alimpa ayimiridde awo bamuleese ajja akwana omukyala naye nga alina mukwanira mulimu gwakola okitegeera kitegeeza bwe guba mulimu gwalina kumuyimbira kati nze alimpa adija ye mukyala kuba bukubi kafaananyi alimpa zize mu maaso go agenda kukuyimbira tosobola gaana kati gwe mukyala olwo nyingira kalakita anti nzijja ajja mfe tuli balungi tewali yakyama tuli baddugavu abeeramu badama ntulya mukyere kasooli ne kawuye African weather leka nkutwaleko bebi e Uganda inkonogere nkena amapeera in Uganda sabusi ya green enkuba etonya nakasana kakukkiriza okkiriza lwansonga ennyimba zezikola ki era oba okyagaana tosobola gaana koyibangaye nze ndi talented nnyo siri wa bulijjo era n'akayimba ka Spice Diana kana akasiri regular naliko kubawandiika naliko eyo verse yasooka ebituufu ebya comedy ya comedy nekati kuba kafaananyi singa ka million ya audition zizo ziyingiramu ng'agenda kuyimbira mukazi gobera mukazi nga nze ka million esooka ontwala otuddawo muli mu romance bamugambye akwega Wajira soka no jode bakonga tondagenda. Wamukwanda kunsuseeko ddiya. Amaaso ga muse efaanana nanga aliko ekikola. Tako maaso ano kulinnyako. Asaana okukuba. Kyobola abatugamba abasajja bayiga okubeera creative. Omusajja oba otuukirira omukyala manya omukazi gw'okwana ali mu status. Waliwo abakazi abagala obbakwata empola. Kati nze wano we nategedde ddaadi gya byayagala. Mukazi wa mpola mpola nemba mugenza outing menu gyasaba siteba hadi mubampe enkoko bampe biki asola anede bakubya asola. She's polite by the body, she's skinny, ali soft. Yeah. Era nza kusaba yogurt bampe yo biscuits naye kwano muzina gwe bwayise babere bwayise. She's living a class life nenga agala okwefula class maybe anjawulo byanjawulo waliwo omukazi nga ali class n'omukazi ali class. Omukazi ali class yoyo ali mu mbeera nga gyalimu nga kyatambula kyali right now adija kati bwe tugenza wano cafe javas tusatumya menu n'otumya nkoko biki wabirabala badda ng'asiibula ensingo lyanga asimatuka kunsa oshegera era osaba katini funa omwala weebwayise mutwale ku restaurant kolo lwomanya nti abantu balya omwala asokusabira menu nga naye tasajjeegulira nze ne girlfriend gwenkwana mugamba koko kumuleka mu restaurant n'olabo basobola ogisasula. Nze bw'okinkola ekyo nsooka okubira essimu n'embula ogendangako mu kiyigo woba oyagala okutestinga omuwala oba asobola okusasula okwatanga essimu ne wallet n'ova wotudde n'ogendangako mu kiyigo n'osooka n'omukubako eriiso n'olaba oba atiddemu. nze nga nkwanya omukazi bayika babuulireko okusasula biru si kyangu gy'oteetegekedde naddala gy'oteetegekedde oyinza okuba sente yesi ng'ozina naye nga tewabadde teweetegese kusasula nga waze ng'omanyi ogenda lya eri omukazi ali kilasi nga tali kilasi naye nze omukazi gwenkwanye mugamba bino wammanga naye oba onsaba kirabo kugamba nsaba kyosobola okwegulira ate gye nsobola okwegulira laki bagikusaba kyosobola okwegulira kitya nkukwanye onzikiriza kututeko outing otumiza biiru ya $500 gw'osojja esasulira oshegera naye obanga mu byotumiza nawe osobye esasulira oba ofiiringa pain eyo ne bw'oba ng'osobola ogyesasulira olina okumanya nze nyimiridde ntya ntambudde n'emitwalo 2 oli ebintu ate wakajja okunkwana nze naategeera ntya kiri mu nsawo atilisitiko katubale nti nno deti emalawo okunga emitwalo 3 oba 25 mukwano nze nabagamba obanga emitwalo 25 kale kati 25 renti wa nyumba nga ngenda zikubogenda ompadde ki kale oba ekitono nnyo emitwalo gibeerenga 12 nedda bw'oba ogenza out ne bbaawo oba ne boyfriend wo omukazi we fele stupid oshegera kale omusajja yeerowooleze anti kwegya emitwalo 3 mbalako ne transport gw'ogenda okuwa omuwala ng'afuluma
nze omukazi yankolako Omaze essimu n'aŋŋamba okulya ebyokulya bya 12 okuteekye. omukazi yankolako essimu n'aŋŋamba badde nsaba onsindikira emitwalo 2 nfune akatunda ne mugamba wangi emitwalo 2 ofune akatunda buno bw'ebitaano nga niwo bwogenze nakasero ogula ofunda bwa 15 kisero kiramba gonsaba emitwalo 2 okufumba okamula obutunda ku ddiiro ki namugamba mukwane enamba onjigiriti nze mu ssimu yange nkuboloka nze buli wamu neesonyiwa Ebituufu ebyo bya comedy. ebyaddala ebyaddala Ogidelitirize buli wamu ate akwesonyiwa wabimubuulira oti. kimanya enamba y'omuntu wogidiriitinga n'omublokinga bw'akuba ebukako bubuusi okitegera naye bw'ogidiriitinga nga tomublokinze bw'akuba afuna akagondi oba corroborate biki nsooka nekublokinga ate negidiriitinga bw'okuba ebukako bubuusi nga tosobola kunfuna lwaki onsaba bye kwetuusaako kitegeera ekintu ekyo nze ndi gentleman njogera nga gentleman omukazi ate nekirala abakazi bayiga okwebeeramuko n'obusente bwabwe ffe kitumenya nnyo okwagala omukazi nayagala ennyo omuteeka abakazi bagala nnyo bateekamu omufunye 1 week noyagala omuteekemu naye nga ye kyalowooza kiri ekintu ekyo kino swala kyogera omutuukiriza ebirooto bye byonna bulijjo naye nga ye kyalowooza kyasobola okuwa kiri ekintu ekyo sex nga ye kyalowooza Jona. Sikulimba. Wayogedde kantu ako. Ye kaze Jona. Omwami ono gy'omugizeeza omukyusiza mwaki yeetega abakyala b'e Canada. Bakazi bayiga engeri gy'oku nti basobola supporting abasajja kati nga nze amwe comedian amzimba brand yange Sami andishawa tubere tu top ngamba asami mwana onaku lwaliro njagala kuwayo emitwalo ameka atano weimweyongereyo muguleyo kamera biki naye katubera n'obuzibu olina shootinga video tulina simu tetulina kamera omunna kusaba ekyebiri olina tushootinga abaana balina osasulwa biki naye ng'omukazi akumalako emirembe sofa abagala b'e Uganda ennaku zino tubagenda mpola twabeesonyiwa kati muli kubaawa nze nabakadaama nina bakadaama balinga 8 naye kyenkola tuli live kyenkola kiri kimu kamayi baagala bapostinga bannange baagala bapostinga kati ate WhatsApp yatujjira oteekayo nga yeraba ogu naye kano tukateekamu oteekayo nga yeraba ogu ebyakomedi ebituufu ebyaddala ate abaana bolaba bali very emotional bakulaba bagenda okunyiigira bakadaama nze siri bakyawa kadama ye muntu amanya nti omuntu alina okulya omuntu alina okunywa omuntu alina okwambala omuntu alina okutambula okulabika obulungi bakadama balina laavu bantama nekino kakigenda gye bali kadama bambi we mbangude relationship naawe nga nkwagadde bambi manya nti ate omuntu akona obudde obukola bakadama baagala bakubira essimu ku imo buli ssaawa nakufula aido bw'ogaana omukwata ate munaye kalawinsi kaba tekakyajja okitege Shami and Shawa, they are so funny. I want to give them an offer. At least buli wiki tujjako waneno tubeereko ne byetunyumya every week. Paka we munaabategeera. Omwana ono yakubye omulanga nange n'entya. Mwekitegeera. Anyways, they are very funny. Mugende muba followingeko on their social handles. Bantu balungi okusinziira ku bye bakola. I love their Mama Jona so much. Nabadde nzibye erinnya lyabwe naye olw'omutima gwange omulungi ne nga wange kanziriza abaana erinnya. Okay, so kati mutandise okola comedy. Muvudde ewa Salvador. Ne muzaako ki? Kati twava wa Salvador twaddamu amaanyi. Twali bakabi kubanga nali sirabikirangako ku TV by that time TV mu Uganda nalabikiramuko naye ngelabika Paramagic nawulira essanyu ly'amaanyi ne tutula n'eshawa ne tugamba tuyiye content twatuula ne tuyiya content ne wabeerawo audition comedy store kati audition comedy store ng'olina ogendayo n'okoleramu management obasesa ogenda olwokusatu ne bakuwa stage baba bayita ba upcoming twagendayo olusooka ne tubasabula kalera batukubirawo esimu enkya mujja wano comedy store mukole ne tugenda ne tukuba comedy store so kati twagala comedy waffe twagala kubeera twagala beera baakabi tu top ffe tetulina gwe tutunulidde twetunulidde ffe kubeera baakabi nga ffe abasinga lwakuba oyinza batonakimbuuza naye bwombuuza bakomediani abataano abasinga sofa bambuuze mbakubuulire bakomediani abataano abasinga bali bameka kati komediani asooka right now
Sammy and Shower. Wow. Yes, Sammy and Shower. Nice okweteeka mu nnamba emu. Sina kweteekamu bwetezi. Ffe abasinga. Reason tulina n'ensonga. Ffe abakomedian asobola okukola skits, asobola ozanya stage, asobola okwemusinga emikolo, we are versatile. Okitegeera okwakwandako n'olinga ye stand up mulungi nga nasobola akola skit ng'esesa. Ffe skits zaffe tezibaamu effect. Tetuteekamu. Cause effect eyo osogiteeka mu skit nga effect esesezza omuntu. Njagala njogere oseke kyenkoze eki? Connecting. Someone. Okitegeera. So, mu namba 2 tulinawo Sammy and Shower. Nga the best content creators. Okay. Buli lunaku tuwandika skit ezitakka wansi wa 10. That's great. Naffe mutuwandikireyo skit. Nengenda babawaayo series ya episodes 2. That's great. Nkyogereddwa wano ku HK Media. Thank you. Yeah. Mu namba 3 tulinawo Maama Jona and Taata Jona. Mu namba 4 tulinawo waliwo abaana abo bangi kale abavuddeyo, abaana abatandika. Sijja bamenya mannya naye nga bangi. Bali awo mu namba 4 namba 5. Oyinza okungamba lwaki twogedde ku Amoti. Amoti is a legend. Sagala mubayira mu categories affe. Ayutabirimu. Naye bano abasigadde bonna. Tegeera nnyo nno. Abasigadde bonna tuli waggulu. Naye nga Amoti tumuteeka mu zino is a legend, is a class above. Tumwebuzaako bwebuuza ate ali welcoming. Okay. Yeah, ali welcoming. Yeah. So since then no joininga TikTok nemutandiko kikuba babiri. Nemugenda ne comedy store ne perform. Twasooka comedy store. Kati tumala comedy store twalina skits zetuwandiika twakola skits za fan. Tulina character ya Fande, tulina character ya Pastor, tulina character ye twali tukoze ne family jokes then tuleta Maama Jona. Kati tutuuka ekisera ne tusooka ne tukuba Afande n'akuba. Twatestinga TikTok ne tugamba tubale ki ekinaatwendinga. Ne tukuba Afande n'akuba. Ne tugamba tugese Pastor naye n'akuba. Twateekayo Maama Jona omulundi ogwo yatambula. Ne tugamba soke tubeere ku Maama Jona. Ne characters nyingi gye ziri. Ate awo twagenda ogenda mu skits nga comedy store twagenda yodda. Yes. Video yasinze okunyumira gye mwakozeemu challenge ya Phoebe ya Kibubu. Nga Maama Jona yambadde akateteeyi ka yellow. That was so creative. Ebintu binene omutula ne mbirowoozaako nga mugenda obbikola. Yeah, feno munnange tulowooza nnyo. Ffe boolaba obudde tubeera wamu. Alina waasula alina wensula naye kusaawa emu either mba ndi wuwe oba nga ali wange. Kusaawa 8 addayo waka kwebaka. Kumakya tukeera ku shootinga. Tutuula ne tulowooza era ffe tukola video nga tumanye ejjakuba ng'esesa. Tetufumya video lwakuba nti tulina oteekayo content. Era mu draft tulinamu video nga right now tulinamu nga videos 50. Naye era tulondamu ne tugamba naye no tugiriiti nga yinzo esesa naye si nnyo tuteekeyo zino bweziti. Yes, tulowooza nnyo ne tugamba tulowooza ekintu ekinaasesa abantu. Yes. Okay, okusinziira ensinga bwetambula essaawa eno abantu abakola babiri ng'omu akolanga mukazi omulala akolanga musajja ate nga bonna basajja balina ennaku. Abantu bangi babataaminga in so many ebintu ebibagira ebitasaanira. Right now ekiriwo kyabisiike bisiyaga. So kati bwe mubeera nga mukola babiri ono akolanga mukyalo ono akolanga mwami like temuwuli abantu tebabateeka mu eyo category. Temunaba kufunayo ababateeka mu eyo category. Ku Facebook page yaffe nalabayo balinga babiri. Olwo na commenting na it wasn't a negative comment but yagamba nti nga wakyogedde wano nti muzanya bulungi naye bambi toyingira character eyo deep. Okitegeera cause nze bwe nyambala character banjagala njambale naawe olabe nti kyekyo. Singa right now gamba nti nzanya Afande osolowooza nti ndi wengulu cause nkyambala right now nenkyambala nekinyingira. Naye nga tekiribaawo era ffe tukivumirira nesekuvumirira. Siraba musajja jajja feeling ku musajja munne n'omukazi ku mukazi munne. Nze abakyala mbaagala. Abakyala mbagalira mbaniriza. Watali bakyala. Sobola ate bakadaama mukwano. Njogera bwogezi mukwano. Ekikumi ne kiyingira. Okitegeera ekintu ekyo. Bana mwe mwagala nnyo ssente z'omukubi w'ekyeyo. Baana abo batubeererawo nnyo. Kubanga Kadaama ye ekirungi ekimuliko waliwo ajja n'agamba naye nga mubaagala ebituufu. Ninawo keesi ya Kadaama. By the way nina keesi ya Kadaama gye ngenda okubaleetera. Kadaama yakwata million n'agiwa boyfriend n'akwata nudes ze n'azikuba ku mutimbagano nga balemaganye.
abaana bano eno muddala mubaagala oba mwagala wange kati ffe kiri bwe kiti amazima gali nti tetulina mission yakwana bakadama nti twagala ssente tubawa content benyini ne bajja ne bagamba we love your content ne bakusima oba oli awo nga mwana Sami kankusindikayo emitwalo 10 ofune nga akuwadde si mu love ni wali no omupostinga ko ku status oba ku page asanyuka naye nga just gamba nti tuli mu kubaagala mu nkwa nabo bakitegeera yo mukwano ngumanya like kuino ogwabakadama ekituufu ebyaddala e Uganda mpozi nga bavuddeyo omukazi nga alina love era nga eyakadaama naye we sina gwe naalabye olw'ensonga bakadama oli kyasusa okwogerako nti betwagala so far not love ne love gye batuyinako nti akusiima yo kuwa tekimuluma teri muntu atayagala kumuwa taliiyo teri muntu atayagala kabe musajja kabe mukazi omukazi we Uganda akuwa emitwalo ebiri emitwalo egi nekolayo hande mistake egi maama ajazikulangira ze sirangira mpaye emitwalo ebiri mu kamera sirangira nkonyize ndabe kitegeza you have a special heart ate wali otambuddeko nogenda ke Dubai so bakadama tebalumwa ate bakadama nze okubaagala ennyo right now videos of friends ngenda ku example simanyi kiri Uganda right now on trending oba biki naye nso okugamba nti buno budde wontegeke Dubai oba Saudi oyinza okujjuza simanyi wa Uganda bansobola kuba bafanzi baffe abasinga bonna ogenda okulaba ndi Saudi ndi Bahrain ndi Dubai bayingirireko mu box bwaba promoter abe Dubai babatwale tulabe ekinabeerayo si bintu byakubeera neno ku HK media nga ndi Dubai ne Saudi etuukeri nga temusobola kujjuza anyways costumes muzikola mutya ozijjamu enviiri ebiteeteeyo bifuna otyo obigula costumes ekyaddala oba okosazo sister kati neyo gomesi yennyini gye tukozesa unaku etwasokola skiti y'amajina because try to testing characters kuba oba ononya kitambula twakuba fande pasta nga zitambula bali nga zina limit skiti yaffe yasuka y'amajina twamala ogirowoozaako nga simanyi ngenda kwambala skati oba gomesi nenumba neibaawo nemugamba mpaka omukyala mukulukulu azambala nemugamba mpaka gomesi yonkoleremukko biki n'agimpa tetwagigula tetwagipangisa video naye training naye n'agiraba naga gomesi ngibawadde nekino nkibawadde mukoleremu. So that is how it came. Kubanga twali tujigezesa. We had content about it. When twagala kulaba enatambula, netambula, then we kept on creating more skits and yeah. Mweno industry tutandike n'ebizibu. Bizibu ki bye musanze mu industry? Ebizibu bye tusanze mu industry ekisooka okwebrandinga kintu kikulu nnyo. Tugezaako nnyo okwebranding. Kizibu nnyo olw'ensonga amazima gali nti tulina okwambala. Tebana tutegeera tulina okwambala tulina kanchigeze nti TikTok awo tukikuba tuwetaaga nnyo nti gundi wetaaga just content stand up ono gwe tukola aba yeetaaga okubanga oyambala naye obuzibuli stage lunaku ofunye stage olina okubanga oli mu ngoye endala obanga toli mu ngoye endala otuuka ne promoter n'agamba buno takyusa ku ngoye abantu bamulabye mu ezo ekirala ennaku ba promoter bagaba ssente ntono ogenda ku show n'akuwa emitwalo 15 nga mazima gali nti opangisizaako engoye olinyeeko entambula ka right now ffe tuba tugenda ku show tugenda na motoka naye ate tugipangisa omuntu n'atuwa show ya mitwalo 2 ne tupangisa emotoka ya mitwalo 10 ne tuteekamu emitwalo 5 engoye nga tetuli kyoba omanya tetulina kye tufunako kyamaanyi so kati obuzibu buli nnyo tuteekamu nnyo olw'okuba ntitwagala okwebrandinga yes kyekyo kubanga deja bwompita ku show yo nenzijira ku boda nenkusaba akakadde ka ssente Ashagera. Oso kubeerawo ku boda olina gamba mukyatandika ogira obeera ku boda it's fine nebigere twabitambuzaako nga tugenda mu show but oba tolina kubeeraawo kukoma onoteekawo embeera okitegeera omuntu akulabe that's why olaba madrati oba kusaba obukadde obusatu oba teweesise bambala bateekawo embeera ze ne babawunsa biki branding ndowooza oba ogiraba Spicy Dana muyimbi naye nze bwe mulaba bwe ntimba mutya n'omutya era njala nakulema mu meeting ekotwa skit naye I would love to because the way she brands herself nawe bwajja nagamba nti onneetaaga ewamu okunnanga embalala njagala obukadde 10 oba 5 oba mmeka osozimuwa ayina benzi 10 nze sisobola I've given an example so branding yo ye capital
so wali abagamba nedda entambula eba ekyabuze mufune boda musobera ne mubera stagnant because bakomedya ntwalaba mu industry abaliwo sijagamba nti baakona but twabasangawo naye mulina n'okugira lwe mutalina ssente mulina okuteekamu embeera si buli kiseera nti olina okubeera ku original kitegeera omuntu omuterawo embeera n'omugamba munange ndireetijja mu mungi kambukire boda olina okuteekawo embeera obwo obukodyo tubukola ne twewa n'esyongo olineemu ng'olineemu n'omugamba nyangu wangenda ishaka naye nga womalaawo ddala kwebaka tubukozesa bonna but tusaba because I can use this platform because abantu bangi bagiraba wabaayo omuzira omuntu yenna alumirwa art n'alumirwa talents ezitandika ng'asobola otuyamba n'atukwatako we have a lot in store content tulina mungi sindi kwebana naye tulina mungi ate tukyacreating emitwe gikyali mito tetulina bizibu bye tulowoozaako ng'ogyeko bino bitutawanya mu industry tulina obudde bucreatinga content tulina ki naye sometimes ekiyinza okulemesa okudelivalinga ekintu ekirungi olowooza wawoona jja ssente ezinakoliisa ezinasasula land road olinawe naawe ovunanyizibwa because right now tuli ba upcoming ne mu famire zaffe tuli ba star bafuna ekizibu basooka kulowoozako ggwe sami andishawa nze muzeeyi wange yankola esimu ngagala emitwalo 5 nesizimusindikira nga tegiriiwo nanyiigira nangamba nkola ku nice tv buli lunaku lwaki toyina ssente yamaye buli wembera ku tv bansasula okitegeera but I don't get their money naye buli wendabikira ku faces z'abantu mu buli wamu that's how to grow up so tusaba wabaayo anybody tushootinga videos twagala okukola content wa YouTube specifically wavudde ku TikTok era ogenda kukwata kasamusangako kakwase content wa YouTube aveeyo nga mulungi naye era naffe twatandikisa na simu kituufu kai right now ku TikTok kikola YouTube kikola naye otekayo sound isolation y'ebifaananyi simusizi distance ne simusizi ez'amaanyi ennyo yo TikTok yakitwanguyiza yo asobola okujja obwo bwennyini bu clip nga muteeka ku YouTube mugende nga mugikuza until you get better budgets era gyeziri naye kati tulinayo series gye twagala okushootinga nga buskits nga olaba Maama Jona naye nga bo ba YouTube specifically nga kali mu dakika 5 kudda waggulu twetagayo kubikola kamera biki n'entambula so enamba yammwe tomanya munange mubeera ne bafans enamba yaffe eya business tulina enamba 2 M10 ne Airtel yaffe 0755 005035 yeyo Airtel yaffe then M10 yaffe 0762 889155 ze namba zaffe tuyamba omuntu tabeera mubi yenna mmanyi nti ebintu bino tebiyinza kubeera bibi byonna waliwo ko ebirungi bye mufunye mu comment nga kiriwo ekisooka tufunye fm babategeera ekirala tufunye emikwano nze amazima gali nti we nali muto nakulanga nga njagala okubeerako mu baserebu nene we nakulanga njagala abeera star kubanga nakolanga ebintu ewaka nga njagala abeera star nga mnyumirwa nnyo n'okumiitingako abanene mu ggwanga ba Eddie Kenzo baani naye kati ssaawa zino ogenda ku show Kenzo mbongako naye akubongako muli awo wadde alina bawunsa naye era akubongako nga muli mu industry kyekimu yes tufunyemu emikwano nagyo tufunyemu kati nze kyensinga okwebaza nti nafunamu mukwano gwange kati yafuuka muganda wange niwe nfuna ekizibu yabeerawo bwe bityo ebirala ebirungi oyo abirino ebyamanyi gambako ebirungi bakadamu oba ebirungi bingi bye tufunye mu industry ekyoka ddala kyekyemikwano ne connection cause ekyo kyoba osinga okwetaaga sente osozifuna nezigwawo naye omukwano gwe nakola right now wemba nfuse mukwano gwa Hadija kitegeeza I can call her anytime mu bulungi ne mu bubi Hadija nfunyewo kino mpayo ka interview n'okanzijako tufunye emikwano ife tulina mentor waffe gwe njagala okwebaza bamuyita omukulu abe mukiibi abe mukiibi nze nkuze muwulira mu bulango nga simanyi nti ndi mu meetingako right now is my friend tunyumya buli wamu abe mukiibi is our mentor fe twagenda ku Bat Valley fe buli awabeera akantu nti ka comedy ng'ogyeko wetwatuka kati nti they know us they call us but we back aine kati wetulirayo tubanga tulina kwenyigawo twagenda wabe mukiibi ne tukolamu n'atwagala ina show bagita Comedy Junction Sansabula fe buli lwakubiri
oba mulimu omuntu omu oba bameka tubaawo ate atusasula ye musajja yasooka otuwa sheeyo obukadde obubiri kalisoliso dinner. He called Mariachi, Molan and Rain, Madrid and Chico, naffe. Ne tukola mu maaso ga Katikkiro, twatuuka leetyo olunaku olwo. Madrid ne bakola, Mariachi n'akola, ne bamawulaana. Ne tulowooza byaffe bikoze eki? Ne tutuukawo ssaawa nga zigenda mu 5, Katikkiro yagaana kusiibula n'atuwa ne tukola. N'atuwa miliyoni 2. Miliyoni 2. Ye muntu, ye ne Muhanji, be bakyasinze tusasula ssente eza comedy. And they are our good friends. Nali simanyi nti nsobadde namba ya Muhanji ne mukubirako ne tunyumya. Ansindika ne ka message ku WhatsApp. Gwe nali ndoota. N'okitegeera. So tufunye connections, tufunye emikwano. Ate gy'abantu abamanyi art. Cause ajabe mu kibi wovaayo n'omukaabira ti aji kino kigaanye wano na wano. Ti mwetagayo mmeke mitwalo 5. Nina wasatu. Jangu ku CBS. Nazikuwa. Sitata waffe siki. Tufunye emikwano kyekyamaanyi sofa sijaga mambo tuzimbye mayumba nti tuguze zipoloti tetubirina naye mu mikwano gye tulina kati tusobola okubeera at least we can survive. Yeah. Bannange omulimu gwa comedy nagwo ebeera dream kyokka bannaye abantu balina dreams ez'enjawulo. I love supporting talents lwakuba nti abaana abamu aba TikTok ekitwewuunyisa kiri kimu nti ogenda n'omuweereza message they don't follow you, so message ayinza obutagiraba naye we nalabye nga shower ng'akaaba ng'akabira Asia ennaku nenkwata ne ngamba wow, look at this boy. Nange naliwo enti nga nina dreams zange nga njagala okufuuka kigozi gwendi essaawa eno and even more, naye nga ekituufu kiri nti nze nepushinga neteekamu amaanyi, so abantu bagenda okujja okumpa platform ng'already nga nabo balaba nti am worth nga ddala kyekyo. So anyways nange njagala okugamba nti SB4 yeyampa platform. Olunaku lwe yajja e Dubai ne Mama Fina, his very very first time ne bamugamba nti wano waliwo omuwala akolanga ebintu byemukola e Uganda. Yali tamanyi nti n'amawulire gakola ki osobola okugakwata, so nampita nayagala ayogeremuko nange nampa platform namufunako ba subscribers omutwalo gumu. And I'm thankful era I respect him so much. Mu industry mubeeramu ebintu ebimu of course going wrong oba omuntu n'otamusanyusa here and there, naye ate regardless we move. Tekitegeeza nti omuntu oba omuhumiliating oba omuyisaamu amaaso, because so many people ayinza okulaba obanga oyina video gy'okoze oba kale nga ku SB4 ng'oyo omuntu n'agamba balabye abantu this and that, nedda tukomaawo tewaliwo nnyonnyonnyo kyamaanyi, no beef, no hard feelings. So we yajja e Dubai nanzijako gundi interview, that's when everyone saw me. Nagenda okulaba comments mu comment section ku video yange yaddako nga ndaga abeetissi b'emigugu e Dubai nga buli muntu agamba I came from SB4 over like 1k comments ne mufunako 10k subscribers okuva ku channel ye. And I would like to thank him so much. Simuyinaako buzibu until today, even when we don't meet, naye I still cherish the support that he gave me. So I know someday abantu oba babeereddewo mugenda kubeerawo nammwe nga mubanyumyako bunyumi ogambe nti bannaye era nga ogambye nti mwami abe mukiibi mwami gundi okitegeera. So don't give up, just continue. Gwe tasobola ku buteebaza bamuyita Kaleera wa comedy store nti nga nagambe we came with no connection. Kaleera yatwagala era oba omufollowinga ku videos ze za Facebook. People know me as Mama Jona ene waffe erinze cameraman. I'm the cameraman. I'm the cameraman. No guys here I am like a overlook already. Cameraman. I'm the cameraman. Era tosala video ya Kaleera ngade tulimu. Not that fe tusinga mo eri yali interpreting ati ababusoga mwe namba tumidde kodeyo. Presenter, or cameraman is a presenter. Ndinga gwe wano. Okay, that is great. Yatwagala. Yatwagala na ba comedians bangi basobola okola nabo. Cause babira mu inbox ye abamu n'abatali ba comedians Kaleera tugenda kuwayo n'akasente katwenyige nagamba na team yange gye nkola nayo. Nefe tuna kye tumuwa ate ategera talent nti amanya nti jova otambuza mafuta. Ogenda ku set ya Kaleera
he's one of a kind nogenda ku set ye ne mu shootinga content akwade platform kozi abantu balina batulaba bangi era ogenda mu comment ono si Maama Jona cameraman Maama Jona naye nakuwa ne sente no transport ye kale nakuwa sente zotasuubira kitegeera novaawo ng'ogamba tuddamu ddi okukola ekitegeera so kaleda bambi tumwebaza nnyo yatuzaala daddy waffe. Yeah. That is so nice. He looks to be a very nice man. Engeri gy'ayogeramu ndaba ng'alikamu kituufu oba nnimba. Kaleda talina buzibu. He's a proud musoga. Just funny. He's naturally funny. He's naturally funny. Buli wabeera aba Wait, his name is Kaleda, like his real name? Kaleda musoga kati oyo abaaso bitegeera. Daniel. Ye Kaleda Daniel. Yeah. Okay. Bana ye kati sibula abantu tuve wano tetugenda kufuuka mulungi omu Jona. Yep. Jona on camera tweyanza nnyo tetulina stand naye ndaba emikono gitandise okufuuyirira nsooke nani Maama Jona sibula abantu tuve nga nsibula batulaba n'abatuliza mwenna nyongera okubaza bafanzi baffe mwenna abali e Uganda abali e Dubai abali mu nsi yonna Saudi Arabia bakadaama kata Kuwait mwenna twongera okubeebaza bambi tweyanza nnyo omukwano gwe mutulaga temujjanga okwo mwongereko ka support because though we are not control government, we are not where you want to be, but we are not where we used to be. But still, we want to go where we want to be. Tuli bulungi neswe wasinga so mwongere tu supportinga ka video boka labika commentinga likinga duetinga sharinga positive energy yetuzamu amaino gamba nchaka ngende nkole. That's all. Okay, nange nyongera okubebaza sigenda kudda mushawa byagambye Maama Jona naye njongera bategeeza nti mwongere nnyo twagala mutufollowing ku mikutu gyaffe ku Facebook tukozesa Sammy and Shower, Instagram, YouTube, TikTok buli wamu Sammy and Shower nawe ayagala supporting a talent we welcome you to supporting kubanga twagala kubeera eri wagulu international. Okay, your best video with Kalera was the one Kalera Pasta, is it? Ononga vunula nti abasoga kodeyo ononga cameraman. I really enjoyed it so much. Najira bemirundi ngo obemeka nga wenjizayo I didn't notice actually that it was Maama Jona and Taata Jona in the video. Wow, kati je mulaga mulabayo bananga in the TikTokers edition today tubadde ne duo eya comedian omukyala ku TikTok ye Maama Jona omwami ye Taata Jona atenga mu stand up comedy ye Sammy and Shower. Neyanza nnyo mwenna abatulabe onyako lwaleero yenze HK Media Hadija Kigozi on all my social handles following ako ku TikTok, ku Twitter, ku Instagram, ku Facebook na wano wenyini woba oli mpyanyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ngo joiningirawo show. Ngenda kubeera nkujjukiza nti Speed Express Tours and Travels tukyaliwo nnyo okulaba nti tukuweereza mu ngeri esinga okubeera ey'amaanyi. Ate nga yeno company yakakasiba okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafuluma okubangula abaana ba baristas ab'amaanyi bakugamba nti twaguddewo offices empya mu Dubai. Genda ku Fish Roundabout obeere nga okola registration cause intakes zaatandise. Ate nga wano e Uganda ogenda tusanga ku Kenjoy Supermarket e Najjanankumbi. Bw'oba oli Abu Dhabi ogenda tusanga ku Airport Road Al-Wahda Mall. Baganda baffe aba Herbal Choices Pharmacy bakafulumu okujjanjaba endwadde nga bakozesa eddagala lya Herbal. Wano e Uganda tetulina pharmacy ya Herbal, tulina pharmacy za ddagala ly'abazungu naye lino ziba capsules naye nga za Herbal zikobola ku buli nsonga abalina infections, abaami abaagala okugejja, abakyala abaagala okukola ku skin, buli kimu just no lino eddagala liri so good. Muganda wange Nina nkutumiddeko nnyo nti weebale kola beera ng'omukubirako ku nnamba y'essimu gy'olabawo wammanga bw'oba oli mu South Africa akutuukako bulambalamba. E Dubai tukola deliveries, e London, Canada, buli wamu. Bw'oba oli Uganda ogenda